mwasamirira gaino Kyabazinga ali bulungi Kyabazinga gamuliko bali bulungi kodi mba ali mu America ali kusoma kodi PhD titasobola kuvaino tubakobera bintu ebyo era ali bulungi mwasamirira ino wabanga ali bulungi lwaki mwe tasobola kuvaino akobati bana jendi ndi bulungi lwaki mwe tasobola kuvaino tukobati ndi bulungi era ife tuli eno tukolera bwerere ani yabakobati mutukolerere ani yabakoba kukwati mutukolerere Mutu ani gwe mawulira kungakobati banange tuwandikire kugundi ekiwandiko ido tukolerere ani bakobati mwide mutukolerere mutuve kutwa na kutumanirira mulizayininge emirimu gye batafuna mufayo ki mulizayininge mugituwe ife twantukolere kukobwere tuzimba obusoga bitwasaamirirako ndira munawulire kintu nga kindango yasama ku page yange mu Kyabazinga ali bulungi ndakuvuma nkulise nino ke yafa kumanyoko Kyabazinga akabye ku mbaga ye naye ekintu kino takikoze mu lwatu munnanga akabye mu kyama abadde agezaako kwekanga weyefuula ng'alongoosa entuuyo naye ng'amaziga gakulukuta olowooza ki ekisobola okukaabya omusajja ku mbaga ye sina musajja Kyabazinga Kingi omulamba n'akaaba ku mbaga ye wangi obusoga nno eno message nene nnyo Kabaka gy'asindisa eri kalicha yammwe ey'ebusoga bakabaka abo bakola ebintu bingi mu lujjudde lw'abantu nga balina message ze basindika bannange oba kiki kyokka no ba in-laws batandise ddosala omugambo mbu Kabaka waliwo omukazi abadde amukaayanira ng'agamba bafumbo ng'agamba mbu ekyabalemesa okwewasa eno e Uganda mbu ng'omukazi si musoga nga tamanyi bintu bya kiso abasinga bavuddeyo ne bagamba mbu Kabaka baamukasa okuwasa naye bannange abamu babadde wano nga bakayana nga bagamba wekibanga abakazi abanyirira nga Jovia Mutesi be bakako okuwasa nabo babakake naye nga kisoboka kwoyo omukyala anyirira olowooza ki ekikaabya Kabaka Give way, please. Press, give way. Somebody is walking. Hatusabe. Yesu musengo waife. Tukweyanziza ino. Webale ino, webale dalala. Olw'olunaku luno. Lw'otuukiriza kyewakoba. Kirungi omuntu okuba yenka n'osuubiza okumukolera omubeezi amusaanira nga iseife wamukolera inaife wamutulaga olwaleero tukweyanziza webale ino webalirala era tukusaba ekiseera kyekinamala wano kibe kya mugendo y'oli era otuwa omukisa tusibule video tugenda maaso right abantu bangi babadde bankubira amasimu mumbuuza bannange lumbuye telekolo kamera zaffe wa Kyabazinga ebintu tubitegeera Kyabazinga netumulaba njala bagamba ekigambo kimu mwenna baganda bafa basoga n'abaagaliza n'obusoga mwenna njala bategeeza Kyabazinga gyali ali safe nkiddamu omusoga yena jjoli agalwa Kabaka w'obusoga Kyabazinga gyali ali safe wabula kagobake bwetyo bwenjo bagamba nkiddamu Kyabazinga busoga gyali ali safe era kagobake ebintu bino tugenda tubyogera muza tusaaga nkiddamu ebintu bino tugenda tubyogera muza tusaaga Kyabazinga wonna waali ali safe naye kagobake baganda ffe bakozenga video kubategeeza nti eby'obusoga eri ekizibu nenga temusobola kukkiriza mwebuzabuzanga abafuka banaaba naye Kyabazinga bagambe gyali ali safe wabula kaki kagobake ebintu tebitambulanga bwe yabibala naye atandise obibalanga bwe yali abibale bwe yalina okubibala mu ntandikwa kale mwena abasoga emitima gibake Kyabazinga wali wonna ali safe ebintu bitambulanga bwe yabibala n'ebyasooka ne mukyankanako mu nsonga eri nga butegedde nti bano abasajja baali bakoze network yaabwe nga baagala okukola ki okukyankalanya obusoga naye kati doza mando yamuvudde nenga mwena era abazudde motoka ye we yabadde ndowooza kibawo ekyokuyigana nammwe security ya Museveni nammwe abeesiba ku bantu motoka mwagisanzeewo nga n'ebisumuzo mwebiri na buli kimu mwekiri kimwali mutereddemu nga temuli muntu oba mwe mwasanze mera mwabitegedde naye nga ye Kyabazinga busoga
jali ali sefu bulungi era kagobake ebisigadde mujja bitegeera mpola mpola fa tetugenda kusuka onjagadde bategeeza mwe n'abasoga n'abagalizo basoga obaka bakabusoga nti Kyabazinga jali nenga kagobake au tuvuddewo. Video eno ekabya amaziga because kino kikwata ku ggwanga lyange. Amazima gali nti ndi Musoga. Video nsigenda kujogera mu Luganda because kikwatagana na Bwakabaka bwa Busoga. Ngenda jogera mu Lusoga era ntandise bweti buli ku TikTok wenna nshi yalingira video ene tambule Uganda yona paka abasoga we banagitegeera baganda bange abali ebusoga bagitegeere kantandika olusoga lwenyini konko. Oluvannyuma lwa Kyabazinga waife okulwana olutalo n'awangula olwa Kyabazinga Honorable Rebecca Kadaga yayamba ina abasoga okufuna obwa Kyabazinga. Rebecca Kadaga alitwala ni yali speaker ekiseera ekyo watwamba mama twafuna obwa Kyabazinga era wataawo hayo Kyabazinga okuwangula olutalo luno wali mabega walo wegeitani Museveni baida bataku Gabulana Diope twantwena abasoga twikiriza nga Gabulana Diope ni Kyabazinga era twikiriza ejambi yadalire Bugembe kulwa Columbus abantu bafa hayenga twasalawo nga abasoga twafula Kyabazinga waife kuba ne yali omutuufu buli omugwikiririzamu Gabulana Diope oweka muli Budumbula kati nyabu Rebecca Kadaga nkuwa ine ekitibwa Museveni yakulyamu olukwe yakugoba kubwa Speaker Parliament yakuwa n'obutwa nga mamaze okola deal demwe akola muteku Gabula batusindikira mbega batusindikira Katikkiro Muvagala Nsekere ekeikani obusoga mulalife tetwalina buzibu kuba era Kyabazinga ino bani Katikkiro ni Kabaka owe Buganda abani ali ni Katikkiro aye mutegere bulungi Katikkiro owe Buganda akolagana ni Muzeyi Museveni mubona byakoze Kabaka Muvagala Nsekere woli oba kivubuka abekivubuka ni kwenda mwetegereza omwami eyo mumubuuze abe na mulesa mubuuze Muvagala Nsekere kinti Kyabazinga aliwa mubuuze Kyabazinga yajawa amazima gali nti ise bantu Kyabazinga webusoga tali mu Uganda yalumuka ngalobye endagano de bamuwa era saadino Kyabazinga wabusoga ali Bungereza imwe abali eidinda ife tubayidinda tuzirayo aya abali eidinda ene information twagitegeera okuba ku source Kyabazinga yalumuka wabaliyo nendoje kulubiri ebugembe kuigenge oje ne Budumbula Kyabazinga waba niwane Kampala mu makagi getwidi azirawo mulekeza Busoga enu government yejira ide kuzanira mu kati Kyabazinga endagano de mayo kwenda okumukosa ya dirobye respect Kyabazinga of Busoga yaloba yakati malagalumuka oba omukazi mulekawo kamulekawo Mutesi Jovia bine ebintu obidi bagolo ozala Mutesi bine ebintu obidi hemwe muri bambega ebiseera byo rumbuye yavayo yakubati rumbuye food sodia yavayo yakoba mweta freedom sodia yakoba ati Mutesi Jovia Munyarwanda ife abasoga kyatuluma kubole mama wife ayenga ikogera mazima ife twashirika bayole tini wozala Mutesi wegeita ni Museveni olwokwende sente oyo omukazi mwamufunira afunire Kyabazinga byantaka Kyabazinga yaikiriza obutatusuwaza era yafuna omukazi ni silikoni yakuba olwemba
oluwana kyabazinga ntube tuswala twantu asima kati sawa dino kyabazinga mwamulumwisa azira mu Uganda mwe ngawe badusa wano kabaka ne bamutwala wa Zambia mu nsiko mu kibira nibongera okumuwereyo obutwa manyi ga Mukama Katonda kabaka wa Buganda naawona kati kyabazinga waffe mwena abali mu Uganda yatudduseko ife nga abasoga tuwulira enako ku mutima nga gavumenti ekola ebintu nga bino kati baagala kyabazinga akirize bye baagala tagenda kukiza kyabazinga yabiganye webale nnyo na Diope yaganye endagaano zammwe twabagamba gavumenti yagwa temukkiriza kyabazinga waki yabirobye embwa imwe waki yabirobye bino bintu tunakubyogera ku nga abasoga abali abasoga mwena mu posting video yenu mufe mu muzaano kwadi mu magalala kyo beta abasiru lo posting video yenu embwa imwe ng'omusade kyabazinga ifi yalumwike mwide kyamulumwisa mwide Bungereza yasula muli basiru government erisanye ejasanya bwa kyabazinga bifu mulugezi munkwe muvagala nsekere oli musada wa nkwaino niba gole ni bino kadaga abizira mukuba kadaga endagaano dino yena alinga yadiroba edamu ze Museveni oluvainuma olw'okumuwa obutwa gavumenti eno ng'abakoleire emyaka dona yabatera kwati togikwatako yagigemamu naye nga mukosa musoga kasaawa zino mwadusiza kyabazinga waffe kumanina kumanyoko